Olunaku lwange ennaku z'omwezi 3 ogw'omukaaga lunaku olusinga okuŋŋaanya abantu abangi mu ggwanga olw'enkumi n'enkumi z'abakkiriza abayiwa ku bigo by'abajulizi e Namugongo okubajjukira n'okubawanjagira abasabire eri Omukama abayambye okunywerera mu nzikiriza n'okufuna obugabirizi obw'enjawulo. Bangi ku balamazi batambuza bigere okuva mu bitundu byabwe okujja e Namugongo era bamala ennaku eziwerako mu makubo nga batambula bwe beegayirira omutonzi abatuuseeko obusaasizi bwe. Akawungeezi k'eggulo abalamazi abatambuza ebigere okuva mu disitulikiti y'e Bushenyi bayingidde ekibuga Kampala nga basuze ku bakateeyambe e Nalukolongo gye bavudde ku makya okwolekera olw'e Namugongo. Ku bano kuliko abakadde ab'emyaka 75 babiri kossa n'omwana ow'emyaka 10 ng'olugendo okuva e Nalukolongo balutandise ku ssaawa 9 ogw'ekiro era zigenze okuwera 7 nga bataka ku kiggwa ky'Abakatoliki e Namugongo Bulooli. Bano bategeezezza nga batandika okutambula ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi guno nga kibatwalidde ennaku 10 zokka okutambula okuva e Bushenyi okutuuka e Kampala ng'embeera y'oluguudo lw'e Masaka ye yasinze okubakaluubiriza era nga kyabawalizza okuyita Sembabule bagwe Gomba baabo Butambala Mawokota okutuuka e Kyaddondo. Tukamiranga ku makya weegayirira abajulizi kubanga abajulizi bano be bantu abatukola ki abasooka okulwanirira eddiini. Twayitidde Sembabule kyokka ekkubo wala nnyo ddala kyokka tetwafayo kubanga Mukama yali naffe. Benardo Tibyanje asoba mu myaka 80 y'omu ku batambuza ebigere era agamba nti omusayi gw'abajulizi ogwayiika bwe gumuwa amaanyi buli mwaka okujja e Namugongo era nga yennyumiriza mu bajulizi ba Uganda agamba nti bamukoledde nnyo ebyewuunyo. Kigambo kitwashabire omukulu natushabira omwekereziya Sentikagwa muno mwiroko hangalaze Mukama obaze mmeisho kandi obaze enyuma obaze wa buryo n'obwa bumosho. Benitenywa akulira abalambuzi abalamazi n'abalambuzi ku kiggwa ky'Abakatoliki e Namugongo ategeeza nga bwe beeteeseteese ekimala okulaba nga omukolo gutambula bulungi era ebisinga bamaze dda okubijjako engalo. Abatambuziza ebigere okuva e Bushenyi basoomooza kubanga mulimu n'omulamazi omukulu ddala ow'emyaka 11. Mulaba nti ekyo kintu kikulu nnyo. Omukulu oyo asoomooza nnyo buli mwaka atambula olwaleero era y'omu ku balamazi abazze wano abatambuziza bigere myaka 11 kikulu nnyo. Tubaaniriza era bagenda kubeera wano tugenda kubalabirira bulungi. Wadde nga abalamazi batandise okutuuka naye embeera mu kifo kino ekyali ya bulijjo ng'ebyokwerinda tebinnanywezebwa nnyo nga n'abasawo abatera okubeerawo okujjanjaba abalamazi babadde tebannatuuka. Mu ngeri y'emu ababodaboda mu Kira basabiddwa okubeera abeegendereza mu kiseera ng'abalamazi batandise okutuuka era baweereddwa amagezi okutambula n'ebiboogerako okwewala okugwa mu butego bw'ab'ebyokwerinda abanaatera okuyibwa mu kitundu okukuuma obutebenkevu. Bino badde mu lukiiko olwetabiddwa ab'ebyokwerinda mu Kampala n'emiriraano okulaba engeri gye bagenda okukwataganamu n'abatuuze mu bitundu bino ng'ebiseera by'olunaku lw'abajulizi bisembedde. This is an opportunity for us. Tugenda kukolako akasente n'enjagala tubeere n'empisa ate tuyambeko security okunyweza ki ebyokwerinda. Ku ground n'olaba nti obusi bw'emisango bukola ki? As simple as that. Teweeteekako kya komanda mu bifaananyi no. Olina okumakinga sure okola omulimu gwa security.